Ndaala terina weeradde. Kale olwaleero tugenda kwanukula ebibuuzo ebimu ebiweerezeddwa abazzukulu nga balina bye babuuza ku lugero lwa Ssebantu. Ono ye abuuza agamba nti bw'aba Ssebantu yawummula kiki ekituluma? Ekituufu kye kibuuzo osobola okyebuuza. Singa tunajjukira obulungi, Ssebantu ng'awummula mu ntebe ye yalekamu Walumbe. Era twebuuze Walumbe y'ani? Walumbe mutabani wa Gguluddene. Walumbe mwannyina wa jjajjaffe Nambi era abeera kojja wa Buganda. Era omuntu yenna kasita bakugamba nti obukojja bukubanja, ono y'aba akuluma. Walumbe ye Kabaka w'e Magombe. Abeera mu biti bingi ye ng'omu bw'ati. Walumbe kino kiti kitabaazi. Era bw'aba atambulira mu bwa Walumbe abeera alumba, abeera asaanyaawo, abeera muzibu nnyo, abeera atta buli kimu aba asobola okukitta. Atambula n'abasajja abanene nga Ndawula, Kawumpuli, Katikkiro we Lubanga era y'amwogerera. Magobo y'amutambuza kubanga bw'abeera mu kiti kino tatambula. Magobo y'amukongojja okumutambuza. Abeera n'abalala bangi omuli Bamweyana. Ayina eggye eddene nnyo era y'omu ku basajja abalina eggye ery'amaanyi ennyo. Ekitaka kya Nawansi ye Ssaabataka era ye Mutanda. Era ye Kabaka w'e Magombe. Ng'ali mu kiti kino alwaza, atta, asiraanya, afiiriza, aleeta olutwe, ayawula mu bantu, akuba amasannyalaze, okuwulira obuyenyenkule mu matu, okuwulira ekivundu nga kiwunya n'ebirala bingi. Naawe nnyini ng'omuntu n'owunya ekivundu ng'akutabadde, oloota emirambo gy'abafu, oloota ogwa mu binnya, osobola n'okuloota ng'osera oba abasezi nga bakugoba, oloota olya ennyama, oluusi nga naye abafu, oluusi ng'olaba emirambo n'ogiyitamu, oluusi n'ogigolola, oluusi n'ogyambaza. Kwe nga kisinziira ekiti ggwe ng'omuntu ky'otambuliramu. Oluusi osobola n'okuwunya n'ovaamu ekivundu. Oyinza ggwe obutakiwulira naye ng'abakuliraanye bakiwulira, gw'olaba abantu kwegobako nga tomanyi, so ng'ovaamu ekivundu. Bw'obeera mukazi, bino ebiseera tosobola kubeera na mwami kubanga olwo omukulu y'abeera nnyinimu. Asobola n'okukufuula nnamwandu singa obeera tomwanguyidde. Omusajja ng'omulina olabira awo nga akwewala, takyadda waka, bw'adda waka aba ayombayomba kweganga tewali mirembe. Ye n'amala akukuba oba n'akunyiiza, olwo nga naye bumukeeredde. Bw'oba ng'oli muwala mutoototo obeera n'abasajja omulundi gumu tadda, gw'otegeka bino gw'otegeka biri nga tebitambula. Eri abasajja abawunyisa nnyo ate bo ensi oluusi n'ekivundu. Emirimu n'agigootaanya,
emikwano n'agikugobako, kwegamba nga buli omu akwesonsaako. Bw'oba ne contracts ng'ezo ziggwawo awatali nsonga, buli kimu ne kigwotaanirawo nga tosobola na kukinnyonnyola. N'ofuuka mubi awatali nsonga. Oluusi n'amaka go ne gakwegobako. Alina amagye mangi. Era y'omu ku balina amagye agasinga obunene, eggye erisinga obunene mu maanyi agafuga ensi eno. Basajja abanene b'alina mulimu Kisombi, oyo asomba. Asomba kubanga ebizibu nga binajja tebijja kimu. Asobola obbikusombera ekimu ne kiyita kinnaakyo, ekirala ne kiyita kinnaakyo. Alina Naluwendulo, oyo muzibu nnyo, alina Lukwata, alina Twala n'abalala bangi bonna basajja be ba ku lusegere. Awuliriza era asobola okubeera mukwano gwo mu mbeera eno. Kasita oba ng'otuukiriza emitendera mw'olina okuyita okuba ng'osobola okubeera mukwano gwe. Omutendera ogusooka ng'onootereeza omukulu ono ng'abadde akutabadde, gwa kumumanya. N'omanya nti kati nno nze omunaku waabwe tuli butoola n'omukulu. Kino kyatutonderwa tosobola kukyewala. Bw'oba ng'oli mu kkubo lye era ssaawa yonna ojja kumusisinkana. Kubanga bwe tugenda tukulaakulana mu bulamu bwaffe nga bw'ogamba nti nkula. Ng'omwana bw'akeera enkya n'atuula ne yeetengerera n'atambula. Olaba ebintu ebyo byonna ffe tetukifaako naye kiba kya bulumi eri omwana oyo. Era omulaba omutuuza n'omuweta omugongo n'akaaba naye ng'ate olina okumuleka kubanga alina okukiyitamu. Nagwo omutendera gwaki? Gwa bulamu. Kati na wano era bwe kiri. Omukulu ono ng'ali mu kkubo lyo tolina ky'ogenda kukola kumwewala. Ky'osobola kyokka okukola kutambulira mu mitendera gye n'omanya nti omukulu antuukiridde, nti ye kiseera, nti ye. Kubanga ngazze obubonero otandika okubulaba. Otandika okulaba ng'ebintu tebikyatambula bulungi. Otandika okulaba ng'otandise okutyemuukirirwa emmeeme, weesisiwalasiwala, oluusi enviiri zikuva ku mutwe, oluusi ne zikujagalala. Kwegamba n'omanya nti waliwo ensonga. Kati awo tomulinda ate kutabuka. Awo ositukiramu n'omanya nti kati ntegedde nti omukulu atandise okujja gye ndi. Kati ggwe tomulinda. Bagamba nti bakuyita embuga tebuba buganzi. Kati ggwe bw'omanya nti antuukiridde, situka ggwe ogende gy'ali. Noonya embuga ekuli okumpi w'ayina ofiisi. Tukitwale bwe tutyo kubanga ye ng'omukulu ekitebe kye ekikulu kiri ttanda. Naye ne bwe mulaba tulina obulumi olw'embuga zaffe ezigenze ziggyibwawo, lwakuba nti abakulu bano baali baatusembereza amatabi gaabwe mu mbuga zino ez'enjawulo. Kati nga nze bwe mba mbeera ndejje, awo mmanya erubugumu awo ayinawo embuga. Kwegamba ne bwe mba nsiraanye nsobola okutambulawo ne ntuukawo ne nnyonnyola ensonga zange. Naye kati zino embuga zonna zigenze ziggyibwawo. Kati ng'olina kutindigga ogende ettanda omweyanjulire omugambye mukama wange nina obubonero bwe buti ne bwe buti bwe ndaba. Naye nze nategedde nti onneetaaga era kwe kujja kuno. Nze gundi, kitange anzaala ye gundi, ndi muzzukulu wa gundi, ne gundi, ne gundi, neddira kino mange ye gundi. Mukama wange ekindeese kumanya nsonga. Era nkuwadde akattamukago kano nga nkusaba ontegeeze ekyo kye nnina okukola. Ogwo gwe mutendera ogusooka era ogenda n'akattamukago. Omutendera ogwokubiri ng'omaze okweyanjula guba gwa kukola ekyo ky'aba akugambye. N'okola ekyo ky'aba akugambye era nga mu kyo ng'ozze ewaka ng'omaze okweyanjula. Okusinziira ku bwetoowaze bw'oba olaze asobola okukubuulira
nti oba njagala kumbika lubugo, njagala kumbika lugoye, njagala oyambala ekifundikwa kyange. Kwegamba okusinziira ku kiti gwe mwokola ki, mwotambulira. Kubanga omukulu ono ng'ali mu kiti kino eky'obwa Walumbe awongererwa, naye ng'awongererwa biddugavu. Awongererwa biddugavu, bw'eba nkoko eba nzirugavu n'emanya nti egenda kukukoolako ebizibu. Bw'eba mbuzi eba nzirugavu n'omanya nti egenda kubuzaabuzaawo ebizibu byonna ebibadde bikutawaanya. Bw'aba abadde akugoyaagoya, omuwongera olugoye nga luddugavu. Bw'oba oyagala akubugirize, omuwongera olubugo nga luddugavu. Byonna obikola okusinziira ku mutendera mw'oba otambulira. Kye kiri kye nabagamba nti bannaye muyige okwemanya. Bw'omala okwemanya n'omanya ekiti mw'otambulira, n'omanya nti nze ewa Walumbe ndi mukyala, nze ewa Walumbe ndi mwami, nze ewa Walumbe ndi mwana, nti oba nze nkuuma abalongobe ndi mukuuma, oba nze musirikale. Kwegamba n'omanya ekiti mw'otambulira. Kati bw'omala okumanya ekiti mw'otambulira, ate kiba kyangu okumanya kiki ky'olina okukola. Kubanga kati bw'oba mwana ew'omukulu ono, ate tolowooza nti emitendera gyo gijja kutambula ng'egy'omuntu nga mukulu, katugeze nti oba nga mukyala we. Gikyuka. Era ng'ali mu kiti kino eky'obwa Walumbe awongererwa effumu. Effumu lye liba lya ngalo 5 era mu kiti kino liba lyeweta ng'enkumbi. Kale wano aba akulaga nti ye atambulira mu biddugavu. Anti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Ye bw'ati bw'atambula era bwe butonde bwe. Eriyo ebibuuzo nga tusoma ensonga zino bye tutagenda kwebuuza, kubanga twabisangawo ng'era biri mu butonde. Atambulira mu kiddugavu. Eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Era emmunye yaffe nzirugavu. Kiba kitegeeza mu ye mwe tulabira. Ekyeru ku liiso tekiraba. Kale ate weewunya ekiddugavu kye kikola ki? Kye kiraba. Naye weebuuze, omusajja oyo atambulira mu biddugavu nali mmukoledde ki? Omutendera ogwokuna omukulu ono agabulwa. Agabulwa amalwa, agabulwa omwenge omuganda, agabulwa walagi. Amalwa gaba gage. Singa muba mumanyi emitendera mwe gayita okukolebwa amalwa ago. Amalwa gakolebwa mu bulo n'amamera g'obulo. Baddira obulo obwo ne babutwala ku kyuma ne babukubisa. Edda bajjajjaffe balinanga amabengo nga oli akwata olubengo lwe n'asa obulo. N'addira obulo bwennyini obwo n'atoolako n'abuteeka ku lulagala n'amamirirako amazzi n'abubikka ne buba ng'obumera. Bw'amala n'abwanika. Kati buno bwe yatutte ku kyuma abukolamu oluttavuttavu n'asima ekinnya n'ayalirirayo endagala n'abuteekayo n'abikka. Okumala wiikisi 2 n'amala n'abuggyayo n'abusiikako n'abwanika. Kati ebintu ebyo byombi n'amala n'abigatta. Biri byasiise nga bikaze, nagano amamera nga gakaze n'agasa. N'akola amalwa. Amalwa gava mu bulwa obwazaalibwa nga jjajjaffe Nnambi azza emabega okunona obulo bw'enkoko ye, so nga yali akuutiddwa obutadda mabega. Mwannyina ono butamulaba kuba baali ba mukwano era nga mu Nnambi mu kuvaayo baali basobodde okumuwuggula aleme mmulaba, naye laba bw'addayo okunona obulo bw'enkoko. Kati bw'addayo ono n'amulaba n'amugoberera.
Kati nga ye jjajja Nambi ayagala obulo bw'enkoko ye, ate ye omukulu ono obulo abunywamu mwenge. Obwo bwe bukulu bw'obulo mu Buganda muno. Era mmwe Abaganda abagaana okulya obulo mbeewuunya, muteekeddwa okubulyako. Kituufu mulya ttooke naye ate obulo bwe bukojja, temwewugguusa nnyo. Omwenge Omuganda kiba kitanga kya mizimu egiyita naye, kubanga emyoyo gyonna gyonna giterekebwa mu Bwakabaka bwe. Kati bwe gibeera eyo mu Bwakabaka bwe era gikola emirimu, kubanga buli afa ogwo omwoyo gugenda ne weegatta ku ggye lye. Kati bwe guba gwegasseeyo gutandika okukola emirimu gye. Kaakati kiba kikulu nnyo n'emizimu egyo ne girabirirwa ng'ogiwa, kubanga no mu Buganda omukulu tanywa yekka. Kati ye tajja kubeera wali ku malwa ge ng'abalala batunula. Walajja ono abeera w'abasirikale be omuli ne bamweyana, alina abalala bangi. Naye nga bino by'omuwongerera ne by'omugabula byonna bisinziira ku ye ky'aba akugambye. Kikulu nnyo n'abaako ky'akugamba. Kale kino ng'okikoze embeera etandika okukyukamu. Bw'abadde omulwadde, obulwadde bukendeerera ddala era otandika okufunawo kye bayita akalembereza. Omukulu ono Walumbe ng'akulumbye. Alina embuga ze ez'enjawulo era bw'oba omuwongerera ng'omubikka ng'omugabula olaamiriza n'ogamba nti ayi mukama wange Walumbe, tolumba nze wazira nsaba, olumbe abo abalabe bange, olumbe embeera bweti ne bweti ennuma. Ayi mukama wange Kabaka, ontikkuleko kino na kiri na kiri na kino na kino. Lumba obulwadde buno obunnuma obunzigyeko kubanga ggwe olina obusobozi. Kwegamba n'omwegayirira n'omusaba okubeera nga ova mu mbeera eyo embi gwe gy'oba olimu. Kale emitendera egiddako tugenda giraba. Mu katambi kaffe akaddako, kubanga kati guno ogwa Walumbe gwo tugulabye ne tumanya nti awongererwa biddugavu, awongererwa effumu eriringa enkumbi nga lya ngalo 5. Abeera mukambwe nnyo, wazira tomulinda kukulumbagana. Tomulinda kukulumbagana, gwe weetwale gy'ali. Weetwale gy'ali singa aba akulaze akabonero. Ate n'obumanyi bukira obuzira. Ne bw'aba takulaze kabonero, osobola okugenda gy'ali ne weeyanjula. Ne weeyanjula, kati awo bw'omala okweyanjula, ekiseera kyo bwe kituuka okuba nga mubaka naggwe naye aba akumanyi, tagenda kukuyisa nga gw'atamanyi nti oba ggwe tomumanyi. Era bw'ajja gy'oli ajja mu mirembe n'akulaga ky'olina okukola okubeera ng'akaseera ako okayitamu ng'olina akalembereza. Bweza nnyo, bweza ddala.